Saudi Arabia ekonfaminze eyina ensi zeetayagala kuddamu kulinnya Saudi Arabia. Twabaleeterako amawulire gano ne tubagamba nti eggwanga lya Saudi Arabia lyasalawo dda ku nsi ki ze batakyayagala kubanga zifuna kye bayita working visa mu nsi zaabwe. Amawulire ago twagabatuusaako bulungi, abasinga ku mmwe temwakitegeera, naye ate nga kiba kya mu buntu gwe okumanya biki ebigenda mu maaso naddala mu ezo ensi ze muwangaaliramu oleme kukola nsobi. Yenze Sheila Adita abatuusaako akatambi k'olwaleero mulwawo okundaba nkitegeera naye embeera yo nga nange mbalowoozaako. Bwe mba ataddeyo obutambi nga bwe buti mufube okulaba nti mukomentinga, mubulayikinge, musheyalingireeko bannammwe abalala. Kwendi ku Facebook nkozesa Sheila Adita page, kwendi ku TikTok nkozesa Sheila Adita page, then ne Sheila Adita 1, ne ku Instagram kwendi, ku Snapchat kwendi, ku Thread kwendi. Gwonna wonneetaaze ojja kubanga okola ki nga onfuna. Tuzeeyo ku nsonga za Saudi Arabia. Saudi Arabia leero efulumizza mu butongole official document kambaddiremu. Saudi Arabia olunaku olwaleero efulumizza kye bayita official document. Official document eyo ng'eyogera ku nsi ezitagenda kuddamu kulinnya mu ggwanga lyabwe, oba kukola, oba genda kukola ijja, oba kugenda Makka, kugenda Madiina, oba bajja kusoma nga tebagenda kuddamu kulinnyayo. Twabawaako amawulire ago omwezi oguyise emabega. Abamu ku mmwe temwakifaako bulungi, naye nga munnange kituufu. Era ne tubasaba ne tubagamba mmwe mwenna abakozesa social media, kibakakatako gwe okugenda n'onoonyereza ku bigambo ebiba byogeddwa. Osobola okweyambisa Google, osobola okugenda ku YouTube, osobola okugenda ku TikTok, gwe n'oteekamu n'osoma ne weesomera gwe kannyini n'omanya amazima nga tonnakola nsobi. Mu nsi ze basinze okuteekako essira era tezikyuka luli, mwe muli ensi eya India. Mwenna gye mukolera mukimanyi nti abayindi bangi nnyo n'empisa zaabwe mbi. Mu nsi endala bataddeko Pakistan, nayo eyitiridde okubeera mu Saudi Arabia n'ebigenderwako. Era mu nsi ezo bataddemu Morocco, bagyogeddeko, boogedde ku Nigeria obutaddayo, boogedde ku Iran ne Iraq obutaddamu kuyingira wa Saudi Arabia. Era ng'abo tebakkirizibwa yadde n'okubeera ne working permit yadde visiting visa. Ndowooza mumanyi ekyo kye kiba kitegeeza. Abamu ku mmwe mugenda kutubuuza nga baakola ki? It could be government to a government disagreement. Biyinza okuba nga biri personal, oba nga baalemwa, ensi ebbiri zaalemwa okukkaanya ku mateeka. Teekako n'ebyo abantu ababadde bagendayo abava mu nsi ezo babadde beeyisa batya. Gwe weebuuze, mu Africa tulina mu Nigeria yokka? Nedda, ne Uganda mweri. Ask yourself, lwaki Uganda tebagitaddeeko? Ekirala, bwe biba nga bikonsaninga mulimu, kiba kitegeeza nti ffe Abannayuganda ffe tukyasinze okukolera the lowest price. Ffe tukyasinze ofuna obusente obutono ate era ng'omukulembeze waffe tavangayokko kukikomplainingako nti oba ssente babuwa ntono, wabula yavaayo n'ayogerako nti mmwe mwenna bankuba kyeyo abali mu kukola e Bulaaya, ssente zammwe zigenda kuba nga zigibwako omusolo pa a person akakadde kamu n'ekitundu pa a person.
neta yayogera ku ssente ze mulina kufuna okuva eyo mu nsi gye mukolera. Yenze Sheila Adita gwayagala amawulire agasingako wano, kindly genda ku Google oteekemu ensi ezigaaniddwa okuddamu yingira Saudi Arabia. Ensi ezo ziri 14 ofune obutuufu bwabwo n'obukakafu bw'amawulire gano. Yenze Sheila Adita, mbaagala nnyo. See you tomorrow.